yewe ekitiibwa kakati nze ndi mubaka w'Emawoggola ekimala ekyo ekimala mubaka w'Emawoggola yaliko minisita ow'ekisiikirize wa science innovation ne technology kati vice chairperson w'akakiiko ka public accounts committee central government naye nzikiriza ne baze management ayagala kuwabya abaana baffe abakola ebibuuzo omanyi oluganda balukkiriza kanso nalukola akimanyi tulukola ne ku siniya eyokuna ekigambo honalebo toyinza kiwandiika ku bigezo olwandikakoki abeera wa kitiibwa honalebo omukulembeze no oyo abaliida awo tujja kuba tuwanvuyiza nnyo naye abaana baffe abasoma oyinza obbawabya n'obalaga nti ow'ekitiibwa ava Mmengo wokka nedda ekigambo honalebo mu Luganda ow'ekitiibwa oluganda sijja tugenda munyo manyi interpretation y'ennimi ezo engeri gye saalukola ku HSC saagala nnyo ddu interpreting kati omukugu wabanga agambye ekyo aye nange sijja kikiriza kyaŋŋambye naye nja kuddayo nkyetegereze bulungi kuba ebintu byakabanda bizibuzibu amala obyogera weetaaga okumala aba wa kitiibwa so munzikirize mbabuuzeeko abatulaba nti mwasibye muti Emawoggola enkuba etonye Emawoggola enkuba etonye abantu mbasaba balime mbasindikiddeyo ku kasooli abamufunye bamusige naye nsaba bw'obanga olina obusobozi tumulekere ata kubanga atalina busobozi kuba tubagabidde honorable Kanda buli muntu ku kyalo kira 8 buli omu abantu 4 kira emu ku bantu ba bulijjo oli emugasa kuba kiro yakasooli kati eri mugumu kitundu gumu kasanvu kasooli omulungi ako kalekero ono ateesuba naye ate kati oluusi kasooli oyo tumuweereza ate n'asobola omugula n'ayagala amutwale so tukkirize ffenna Katonda engalo zino tezenkanankana asobodde omufuna amukozese ate oba weesobola omulekera omulala naye nsaba community kino nkisaba ng'omubaka parliament akaseera kano ka byabufuzi naye nsaba abaatulonda bakkirize ababaka bakole kubanga twafunye omuze guno ogw'emirimu egikolebwa kati egya gavumenti enguudo zikolebwa Emawoggola zikolebwa Kasambye amazzi gatambula kati ate yeesimbyewo ye ng'alowooza nti kati namugaba bataliwo kaninye ku tractor bagambe nti nze nakoze nze mbadde nsaba ebyobufuzi ndowooza tusobola okuzannyako omuzannyo okusingako awo abakati tudduka misinde kubanga gundi alinnye tractor so njagala okutegeeza abatulaba njagala okutegeeza abatulaba njagala okutegeeza abatulaba nti enkola eyo kuba kati omanyi nkyogera ng'ali ku bukiiko buno bwe tukulembera nti ojja kuyita meeting abaka tebajja kubaamu kubanga bali mu constituency yes baagala okudda naye ate no bajja kufiirwa kinene nnyo bwe tuweereza nti ababaka mu kuteesa ensonga ezigenda mu maaso mujja kusubwa kinene nnyo so kati nsaba abaka tudde eno tukole ebyo nabyo tusobola obikola mu ngeri emu oba endala tuleme kukolera ku bunkenke sayinza okukola bannamuga omanyize bibula byonna ntera okubeera kalabalaba w'emikolo kati na bulijjo mbeera kalabalaba w'emikolo naye kati omukolo guzitowange gagulinga mitiyana constituency ziringa 5 ezeetoolodde awo ababaka balinga 5 abeesimbyewo tebagala boogerako bwogezi ate bona abo bebateeseteese kati ebigambo bitufuukidde ebizibu ffe nga bakalabalaba b'emikolo naye katwesabire tujja biyitamu njagala okwaniriza mukama wange oyo yekka gwe nnyanyula ng'eyali memba w'ennakifuba memba palamenti w'ennakifuba ow'ekitiibwa Kafeero Sekitoleko nzanyusa okukola mbadde nedda okulabako nange nesiimye okubeera wano ekiro kya leero akawungezi akalungi eri bonna abatulaba ku lutimbe gaggadde nesiimye okubeera n'emikwano gyange kuviira ddala eri Honorable Kapanda tuli banywanyi ate ono muwala wange kituufu ono muwala wange mu palamenti eyo baga nti yava mu palamenti akakiiko akamu ne kafa mu palamenti ak'ebyenguudo ono ye bwe twazirunda kakati tiimu gy'oleese yawamu era njagala okuyozaayoza bonna abafunye ebirungi lwakuba ndi mukungubaga nfiiriddwa mukwano gwange Andrew Kaweesa yakedde no bulungi n'avuga emmoloka ye n'agenda ku mulimu naye bwe yavuddemu ku mulimu n'anyumyako awo ne bakozi banne n'addayo mu mmoloka akyuse engatto ateekemu ez'emirimu yayambaddeko emu n'agwawo n'afa
omanyi waliwo kyotalabye kufe ffenna obwedda bwanyumya emboozi y'okufa nze neekanze nono naawe neweekanga kanso olukola nalukola wadde amulaba bw'ati omanyi obusiraamu kusomesa ku kufa essaawa yona oli lwogera bwoti oteekayo era ekyo kyenkakasiza olwaleero naye nsaba Katonda agumye famire ey'omugenzi Andrew Kaweesa bannakifuma mbaagala nnyo omanyi banneebuuza nakifuma eyo engeri enjaleero egyo gimalawo ndimukuzaawo gaali ya muka kakati ate tulina bano baatuwa ensimbi ababaka nga President Museveni abalagidde ne beewola mu African Development Bank kati tugule zitraini empya ez'omulembe kati byendimu bannakifuma tebandaba oli mukozi waffe bwekiri ndi mukozi wabyobufuzi bigendamu opola kale twanirize muganda waffe antuula wano bulijjo kumpi wano ambeera ku kiddo abeera neranye wano kwaniriza muganda wange Nalukoola Luyimbazi Nalukoola munnamateeka wa Democratic Party ate omumyuka we yalina omumyuka we yerumu yona lebulumu yalese teka tugenda okwogerako kale byonna byetubyogerako kasooke kusaba obuze ku bantu webale nnyo Bwana Seruga. Bwana Seruga, nsaba munzikirize mbeebaze mmwe aba Vision Group ne Bukedde TV mu ngeri ey'enjawulo. Mbwe mpita eyo abantu batwogerako bagamba akabinkano mwebale okukola nange ne mbagamba mwe musinga okukola lwa matama mangi ffe twogera era nze neeyisiza ddala kozi nakunyumiza ku lugero lwa Kamese n'enjovu ebyasala olutindo olumu akamese kaba katudde waggulu ku njovu ne basala olutindo olwamala oddusala olutindo luno akamese ne kalyoka kajaguza ne kagamba nti nga kabuuza enjovu nti owulidde otya bwe tududumiza olutindo kuwaggulu ku njovu olwamala okusala olutindo ne kabuuza enjovu nti owulidde otya engeri gye tuyugumizaamu olutindo nange bwentyo bwembeera eyo nze Kamese yemu enjovu era nze mbeera mpaga nga mbuuza muwulira mutya engeri gye tuyugumyamu amayengo nze kambabulira amazima naawe si bukuuli anti era n'akamese kaaliko waggulu ku njovu bwe baali basala olutindo ebyanalukwanda bijja kugwa olugero lukulu nnyo olujja lulowoozaako tulowoozeeko kangende wanamuga bino bya ekisooka obudde bwebwe obwalifa omuzi oba twaliba twazeeta ddala katuziveeko buvi ekyokubiri bino mukulumu bye yaleese kuba si wammwe newe opposition tebagasa mmwe nga opposition oli musanyufu oba tuli musanyufu ekisooka nzikiriza njozeeyo z'epalamenti ye-11 okuba nti kati tusemberera ekiseera ekisembayo mu buweereza bwaffe mwaka nga gumu n'ekitundu okudda mu campaigns mbayozayoza emirimu egikoleddwa palamenti ye-11 olayinza okuba nga alaba tukoze oba tetukoze naye kyonna omuntu kyabaakoze aba akoze amaanyi gaawo gabagakomye mbayozayoza okuba nti tuweereza ombuuza ekibuuzo kyekiseera ekituufu okuleeta amateeka era wagambye nti waliwo bwe wabuuzaako nga twakatandika nti mwaliresa amateeka gano nga bukyali simanyi oba nange naliko gwe wabuuza gw'onaatubuulira naye newoba wabuuza oba tewabuuza ekyamazima bwe tumala okuva mu kalulu ne tuyingira palamenti ekyalibadde kirowoozebwako zaalibadde reforms kubanga tuba tulina bye tuyiseemu bingi nnyo nga tulaba wa we twalikyusiza fena tukimanyi bulungi nti emisango gizze giroopebwa egyenjawulo gundi anzibya akalulu mujjukire ebya honorable Dr. Kizza Besigye amama Mbabazi Kyagulanyi era nga electoral commission ekola recommendations zayo nti ebyokulonda okutambula mu ngeri ya demokrasiya twalibadde tukyusaamu wano nawali kusaidia electoral commission watya tulonda tutya ani tukozesa tutya ebyokulonda byonna ebyo recommendations zaali nyingi okuva mu high court ku nsonga za reforms naye mu kaseera kano nga twogera specifically ku ttooka lya honorable lumu ekisooka waddembe
nga private member okuleta bill yoba enkyukakyuka yonna mateeka neera nenzijukiza bannayuganda nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuleeta enkyukakyuka zino. Private member ajjamu singa gavumenti eba eruddewo oba ye nga alaba nti kino kyetaagisa naye ate nga mujjukira nti bwe twayingira palamenti ye-11 gavumenti yaleeta kye bayita legislative agenda yaayo biki byesuubira enkyukakyuka zesuubira okuleeta mu mateeka n'oludda oluwabula gavumenti neluleeta legislative agenda yaalwo naye mujjukire nti enkyukakyuka mu mateeka zibaako engeri gye zikosaamu ekittavu gyoyita financial implication ensonga lwaki ebiseera ebisinga kiba kirungi gavumenti neereeta enkyukakyuka kubanga eba redo zisponsoringa. So mwami Lumu muyozayoza kubanga yakkiriziddwa gavumenti yalaze nti terina ttabu etteeka lye lino terina bwe ligikozesa mu nsonga ya byanfuna ne bamuwa approval. Ne buli omu babadde yeebuza lwaki biiru ya lumu ku zonna ekutta akati kubanga si yasoose okuleeta private members bill. No, abasinga baleese. Number 1 Lumu biiru ye mu kusooka yakyamuukiriza ng'agamba ngenda kuleeta enkyukakyuka ekisooka mu ngeri gye tulondamu bakamishona buntuga nti nga ekyo kirungi nnyo. Ekyokubiri twagala tuleeta enkyukakyuka butya electoral commission weerondebwa kinoga enkyukakyuka ezo nga nnungi nnyo longa waited amagye gano gayingira gatya mu kalulu nti ate munawe ojja kuba okoze bulungi gavumenti engeri gyeruddeyo. Kakati Lumu yasooka okuleeta motion baali ggulu parliament yagenda eggulu newankubadde kolo speaker aga nti ebintu byonna ebitakwatagana ggulu byali badde bikomezaawo e Kampala amanyanga gonna galina okukomawo e Kampala. Honorable Lumu n'aweebwa omukisa ogutali musango n'atebolinga motion ye eraga nti agenda kuleeta etteeka erifaananako bwe riti. Kati buli muntu yeebuza era olusoso olumubuuza nti etteeka lino lwaki etteeka lino. Ekisooka Honorable Lumu ali mu opposition ali mu Democratic Party ekibiina kyavaamu ayinza okuba nga takkanya na kibiina kye naye kati kye kibiina mwava era yabadde tannaba kuleeta biiru eno yagezezaako okwebuuzaako ku bibiina byonna mu kibiina mwava nekimugaa nti lino etteeka lirabika lituwunyira ziizi teri promotinga demokrasiya terinyweza bibiina bya bufuzi kubanga tuli mu multi-party democracy oba mu nfuga ey'ebibiina ebyenjawulo. Etteeka lino lijja kunafuya oludda oluwabula gavumenti. Olayinza oga naye namuga lwaki mwesiba ku ludda oluwabula teri akolerera kubeera mu opposition. Era noono wakimanyi Honorable Kabanda nti ffe tukola nnyo okulaba nga naffe tutwala obuyinza. Teri ssebo eno gye tuli si ewanyuma. Twagala naffe tugende mu gavumenti tutwale obuyinza. Eno gye tuli tewatunyumira tukeera tukola kiro na misana okulaba nga tutwala obuyinza. So waliwo omubaka gwemanyi Museveni bw'avaako naye agwo. Etteeka lino ekintu ffenna kye tusinga okwenyumiriza mu good governance ebyobufuzi ebyekimemete. So ffenna tuba bamativu nti singa oludda oluwabula luba luggumivu opposition enywedde kuba naffe ne we tunaabeera mu gavumenti nga bano ba Honorable Kabanda bali mu opposition twagala NRM ebeere mu opposition ng'esobola otukritikinga obulungi ng'erina obuyinza. Kati etteeka lino lwaki nze nga Namugga lwaki siruwagira ojja kudda waffe kati etteeka lino ekisooka lirina ebintu bina biri byonna byogambye byakyamuukiriza byonna tebiriimu. Etteeka lino lirimu ebintu bina. Number 1 tulonda tutya leader wa opposition omukulembeze akuli oludda olwabula gavumenti. Number 2 tulonda tutya opposition whip. Ekyokusatu tulonda tutya shadow cabinet. Ekyokuna tulonda tutya bachairpersons b'obukiiko accountability committees. Eno biro eyo summary byebiri muno tamuli mu kintu kyaya kyonna ziri endala ze mwalabye aleeta yabadde aleeta mu proposals nga amendinga bino kati mbadde yatutunuulira ebbiiru eno kuba ekirungi naziri proposals zeyaleese bwe yazitadde mu kakiiko namugaa nedda proposals ezo zirina financial implication nga byabadde ayagala nti baleeteyo ekifo kya kamisona omulala babongereko kamisona ebyo byonna ebyo kati saagala tubyogereko nyo naye ensonga lwaki ffe tetukkiririza mu bbiiru eno nti bbiiru eno ekisooka bw'otunuulira ebitukosa mu kulonda electoral reforms leader of opposition si ekizibu ky'eggwanga bw'otunuulira saawa eno ebiruma eggwanga butya balonda leader of opposition sisuubira nti munnaffe otuli ku ludda olumu ye yali badde ateeka amaanyi n'essira ku kulonda kwa leader of opposition. Waliwo abagamba nti tekirina financial implication kirina buli obaleeta bbiiru ng'eno ng'olese kirimbu ekittavu budget ya lopu ebaddewo process eno yoka this is money Nalukola this is money obukiiko okutuula consultations sente n'obudde we would have spent more time ku protective ebintu ebirala ebiri productive. Kakati saawa eno mbuuza nti leader of opposition lwaki lumu onyumirwa nnyo nti leader of opposition munaagamba nti ekibiina ekisinze ababaka abangi kati nga nupu kati leeta amannya 3
boleta amannya asatu fenna opposition tulondeko kakati njagala okutegeeza bannayuganda bwe twagenda mu kalulu ka 2021 abantu balonda fenna buli kibiina kyagenda kitwala manifesto saagala kudda mu biri NRM yabba akalweyo twavaayo kale bannayuganda ne basiima nti NRM yesinze manifesto ye NRM is number 1 era kyovola nti bano bakabanda bagamba honorable nti mu implementing a manifesto yafe ate nga kyekituufu bwe tuba tuyisa budget tu implementing a manifesto ye NRM kati bannayuganda ne bagamba nti singa tebadde NRM fe manifesto esinza otukwata omubabiro manifesto ya NUP tewali kibiina kye bayita opposition nedda tekiriyo so muluddo oluwabula njagala ntegeeze bannayuganda nti bwoleka NRM namba 2 is NUP era mwami lumu ne DP njagala bamanye nti ba implementing a manifesto ya NUP kakati gwe bwogamba nti mutuyambeko okutulondera lead of opposition kinafu ya opposition kitya nti leading party yaffe batekyalina buyinza ku lopu kubanga siye mulonda kuba lopo abata cha reportinga uwo kuba sigwa omulonda newankubadde onayagala okole proposal sigwa oba omulonda so oba onafuya multi-party democracy oshitiwa njala kubuuza ofiirwa ki singa ekibiina kyo ekya president Kyagulanyi kyeta amannya asatu netulondako ffenna aba DP n'abaki mwenga baani ng'aba opposition bannayuganda balonda gwe opposition kati njagala nkutegeeza owa DP gwe lumu weesimbawo emityana abantu ne bakulonda balonda gwe kati abantu balina ekibiina ekyafuna miliyoni 3 n'emitwalo nga 6 kyekyo ekibiina kye bakkiririzaamu kakati gwe tosobola kutegerera bannayuganda population ya miliyoni 3 plus yagamba nti womuba temutunge NRM etukulembera bano baba batuyambako okuwabula eno manifesto esinga okuba ey'obuvunanyizibwa so tetusobola kudda kulowooza nti mwe omujja mu parliament lead of opposition kugambye okulira bano bonna era njagala okubategeeza oba oyagala oba toyagala biri ebibiina ebirala muyambako NUP ku implementing manifesto yaayo nkugambye gweosobola okwagala okifuula naye njagala okutegeeza nti lead of opposition okulira ebibiina biri ebirala naye nga njagala kuba de facto kati ani amulonda president w'ekibiina through circles ze president no ate ne Kyagulanyi tatula yekka ekyo njagala mukikkirize ekibiina kirina obukulembeze ayinza okutula yekka ne bw'aba atudde yekka naye ekibiina kirina obukulembeze to propose these names eri ewaffe batuula nze ndi deputy chairperson w'akakiiko naye tolowooza nti erinnya lyavaayo limu proposals zibaawo era mwawulira njagala ojjukire akajagalala akaabaawo nga tetunnaba kukyusa bukulembeze nga tuyingira obukulembeze olijjukira buli omu n'agamba mwaleetanga amannyawo nti balabika bagambye namba wano bagambanga n'abagambe Flavia abamu nga mugamba Joyce Baagala abamu ne mugamba Joel Ssennyonyi abamu nga mugamba Muwanga Kivumbi lwaki mwaleetanga ebyo kubanga mukimanyi nti eyo amanya mugawulira agakubaganyizibwako ebirowoozo kyebakola mu kyama tebasobola kikola mu olwatu oluli luddawa nkugambye anti obuyinza tobulina nkugambye nti okulekanga gwe kyolowooza kirala nkoye bannayuganda beerondera opposition so naye nga tusembayo njagala tulowooze ku effect ya kino nti saawa eno wetubanga twogera ku bukiiko bwa parliament tugeze obanga twogera ku wipu wa bannaffe ab'NRM njagala ombuulire omukulu w'obuwa wipu ono ani amulonda okitegeera kati njagala tugambe nti woba oyagala bakulondere loopu n'abakulembeze abafaananako nga bano ku saidi eri nabo tubalonde mu ngeri eyo obukiiko buno obukulibwa opposition committees za accountability bw'obanga oyagala ozireeta eno bazironde ez'abano zo bazironda batya bannaffe ab'NRM bo bonna bukiiko bwa parliament bo bwe basalawo ne bagamba nazo tugenda zironda munonda mukkiriza kati wabanga bonna basize byonna babireete babironde if that is the direction to take byonna babireete babironde kubanga nti kino kyemuliko kya byabufuzi ekibatanga it is not politics era olwanirira wa kitiibwa Joel Ssennyonyi ng'omuntu then that is where you go wrong kubanga this is an office bw'oba oyogera ku lead of opposition sebo tetwogera Ssennyonyi bwakeera n'avaawo ffenna tusobola that is what you want to classify it to nenze nkugambye nti tulonda akulira oludda oluwabula gavumenti njagala okiteeke mu bwongo obwo nti pate esinga abantu abangi ebweru bannayuganda balonda dda ekibiina ekisinga abantu abangi oba oyagala oba toyagala ekyo bakironda dda tekikubaganyizibwako birowoozo so lastly njagala onzikirize ntegeeze bannayuganda nti ensonga lwaki kino tukiwakanya NRM guno omulimu egukola eno biru ya mwami lumu ne speed kwetambulira era njagala okutegeeza nti biru eno yali tebodinga 2
ne wotunuulira ku schedule yakoleddwa akakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs babadde balina okubanga enkya biru kumpe kuma okufulo ya parliament bagitabolinze lero enkeera atoneje naje lumwaje speed within 7 days so nga speed eno etambula buli omu yeebuza lwaki era njagala okutegeeza eno biru ye NRM eno biru si yalumu eno biru ye NRM unafuya ludda lwa government baagala opposition gye beefugira kubanga bakimanyi nti banateekawo okulonda mu opposition ono Kabanda amanyi bakola ngalo kabayitayo guno manyi balina good opposition ne bad opposition kakati bo baagala balonda abaabwe naffe batulondere that is their intention nkwebaza mukyala w'ekitiibwa Namugga beeyogedde kati awali wano tuveeyo mu content yonna njatudde mu bino ebyobufuzi ebisinza okutabula abantu nti ebbiiru yateddwa nga waliwo Kabonganje alagirira abakulu awagira lumu kyakola era mulowoleza ddala nti NRM erese etteeka lyayo mu lukafeero gwobimanyi bulungi olukola parliament okusobola okulaba engeri gye bitambulamu mulabika ab'NRM tulaba nti okusinza w'ekitiibwa Namugga baagala kweta etteeka ery'okufuga bannaabwe mu parliament NRM wanu ebere mu buyinza NRM tumu opposition ekisookera ddala Mwami Sserugga ensonga eno eriko history waayo eviira ddala eri gye twakoppa ebintu bino Bungereza mu House of Commons gye byava nti bwe bagenda mu kulonda abantu babiri bavuganya naye abavuganya abo bombi bawunzika basibidde mu parliament bwe balonda prime minister kubanga ye king tebamukubako kalulu prime minister yeyesimbawo akati bo ebibiina ebyabwe byamaanyi nnyo nti oyinza n'okulowooza bibiri byokka obulala buba butono nnyo tebuwulikika akati bwowulira oludda olw'aba conservative n'obwaba Labour awangudde agenda mu parliament nga prime minister atuulayo naye ne gwe bawangudde n'akulira oludda olusinza okufuna obululu obungi mu bagudde ye opposition era naye alina ekifo mu parliament akati ffe wano president bw'amala okuwangula agenda mu state house so si mu parliament akati ono amuddiridde okufuna obululu obungi nga ku mulundi guno Bobi Wine bwe yakola agenda wa awo wokka ekizibu ekitandikira jjukira alina ettundutundu ly'abantu obukadde 3 okugeza ku Bobi Wine naye kakati talina platform eri awo etegerekeka eri eya party president temuwa nnyo mwaganya kwogera olaba amawulire agasinga gakolebwa parliament buli kyebwogedde nokyo leader ali mu parliament akati leader ali mu parliament ya eddoboozi lye erisinga okugenda akati mu mbeera eno nti leader of opposition singa aba alondeddwa ono eyasinza okufuna obululu obungi mu beesimbyewo naye nga tagenze mu parliament aba alina okunoonya omuntu anaasobola okutuusa obulungi obubaka bwe ekyo kigezaawo okuwacyuwa kiri nti kale sigenze mu parliament naye gundi ono anambeererayo yajja okunjogera ensonga okunjogera ono wanaaba ajogedde tajja giwunjulawunjula ekyo kyekyali ekigendererwa kya kino kyonna kakati ekitalengerwa nti ebyebufuzi mu byobufuzi enamusa bweneetuuka ku nyooge wajja kubaawo okwagala okunafuya omuntu oyo eddoboozi lyoli lireme kutuuka nnyo wala kakati nze ng'owe NRM ekyo kitukolera kubanga buli kintu kyonna ekyongera okunywereza NRM mu buyinza nze nkyaniriza era ne bano kye baalikoze singa bwe babadde mu buyinza naye bw'oba oyagaliza eggwanga lino ng'oyagala eggwanga omanyi buli lwobeera awo nga tewali akugamba nti Sserugga olina akajonjo mu maaso oyinza okutambula nakko olunaku ne luziba
wewuuba bwoserengeta abakulayo musajja oyo nti tyalina okutuula okumpi naye abeera n'obujonjo naye balinayo bagambako ali wofuna oli nakugamba olina akajonjugira nebbali werongooseeko oyo gwosinga okwetaaga kati tubyawulemu ffe tujja kikola luzungu lwaffe wano netubeera the leader of opposition n'opposition leader. Opposition leader nabeera nga kalulu kawedde naddayo emagere bwe kiri kati leader of opposition ye najja mu parliament kati kyogamba mu nkola ya Uganda Yes. opposition leader oli atudde emagere yali badde omuntu leader of opposition ali mu parliament nga eddoboozi lye aliyisaamu bulambalamba ng'ebiruubirwabwe bye yali badde nga tamuyinaamu kubuusabuusa nti bwe naamutuma kino kiyinza okutuuka nga bwe namutuma ejjiika ajja kuleeta fooko ekyo bwe kyali badde kakati naffe kyali tuyambye kubanga oli wafunira obululu obwo obungi bwe butyo osanga wabaawo akalungi bannayuganda ke bamulabyemu ati ffe bw'okaleeta n'ogattako ffe tuba tulongooka fe abali mu buyinza muwuliddeko ng'ayogera olwaleero agambye nti ebyokulonda bino byagamba abasatu bajjamu n'abaki abyogerako singa mu kulonda kuno okusooka leader of opposition wetugambye yali badde ayina constituency bwamala okufuuka owokubiri n'alyoka ajja mu parliament n'abeera leader straight away n'afugirawo kiri oba tokiwadde kyuwa kiri kyenkugambye oba tokivumudde akati ebyo ebirala bisobola okukola ate ku buno obukiiko obwogeddwa kuba naffe mwenaaremu tukikola ennaku zino obukiiko mumala genda mu seeki neetuula negamba kafeero sikitoleku asobola ebyenguudo nti nalukoola alabika amusingako nedda tuwe kabanda kitegeera ne bawunzikira ku muntu omu kakati ekyo kisobola okukola kubanga beetegereza ebintu ebirala bingi obukugu neki naye ekya leader of opposition kiba message yono kuyitamu kutuuka wali watasobola kutuuka ekyo kyekigenderwa kya byonna akati bwogezaako n'ogamba tumulonde mu parliament erimu ffe abenaremu abasinga obungi results oba ozimanyi zogenda okufuna ate abalina ne sente nakyo kyogere ekya sente ekyo simanyi bulungi koso nkitwale straightayo mukulu kafeero nti gwe bwobadde kukabinkana ogambye nti tewali wagidde mukulu lumu kugenda mu maaso nakiteeso kye kyagamba olw'obulungi bw'eggwanga bwe tuba tukirabira ku levu ey'obulungi bw'eggwanga tekyali badde kirungi kubanga naffe twetaaga n'atugamba nti akajonjo kaako tumwetaaga omuntu ayimirira n'akugamba nti akajonjo kaako ku lw'eggwanga lino mukulu nnyo lwakuba nti olumu bano bakisusa bweba mwaganya ate nakisusa ogenda nobaleeta ogujonjo ogujonjo kabadde katinitini naye ne bakisusa ekyo kyekivaako entabu naye singa nabo bwe baba babyogera mu spirit ey'okukulaakulanya eggwanga spirit ey'okulaba nga tuzimba Uganda emu so si kumenya n'akatono ke tuzimbye singa awo omanya nti bakireese naye awo wabulamu awo tunaabakomako tutya kakati enkola eno esobola okubakomako oga nti asebu bwokisusa kasita okisusa tusobola n'okujjayo ne tugamba nti mwani abakomako ati mwe mwagala fe okisusa ate mwe omukisusa bannayuganda yo batukoma njakula kufuna ndowooza yannalukola looya gwogamba kiteeso kyalo ekya deputewo dp ate nga nalukola mujjukiza ye yakola endagaano MOU gye bakola between Honorable Mao and mukulu Museveni mukulu nalukola ye yagikola kati kwateganitya ate abantu bamanye ebitiibwa bye abantu bamanye ebitiibwa omukulu azze akola ebintu ebyannaggwano ekyo mpulidde mawulire nange endagaano eyo ekisibyetabanga omanyi
edda twalika abavubuka fenna bwe yawayagala omuwala bwebanga walinga omwagala naye ngaomuteebereza okuba nga ayagala nalukoola kati ngaomugamba ekizibu kyoyagala nnyo nalukoola nga nti tuli seefu adaala oweeganda ekintu kino kyesammule era okusooka kwa byonna mulowooza nti buli mbeera eba eriwo eba yeetagisa etteeka. Bwe twali tusoma ku Law Development Center, omukyala ayitibwa Nakachwa Dolo, kati mulamuzi wa High Court, ye yatusomesanga kye bayita legislative drafting, okubaga amateeka. Naye yatunyumiza ensasagge yagwa mu tteeserezo lya Bungereza. Emmese bwe yasala nga bamemba ba paalamenti bateesa n'esala mu paalamenti, ensasagge n'egwa. Bannabyabufuzi tebatera kubulwa bigambo ku buli ekiba kiriwo, era ebiteeso ne bireetebwa babaga etteeka engeri y'okweŋŋangamu emmese zirekeraawo okwetantala okulumbagana paalamenti ya Bungereza. Kyamazima emmese nnyingi nnyo mu paalamenti ya Bungereza nakutuusa kati, naye oluvannyuma lw'ebiteeso ebingi nga bireeteddwa, omubaka omu n'asituka n'agamba nti naye sirowooza nti etteeka lye twetaaga, tusobola okuleeta engeri eri nakyo esobola okweŋŋanga emmesezi, nabwe kityo tugule kapa. Olowooza nti bw'oba toli musanyufu n'omukulembeze aba yalondebwa okubeera nga ye leader wa opposition mu paalamenti, kikwetaagisa okola etteeka weŋŋanga ekyo. Oba olina kunoonya bwa Sseruganda ngeri kije mu buyunga. Njagala kukiwonya nti kireke kuddamu kubeerawo. Kyova olaba weva ebibuuzo ne batuuka n'okuba nga babuusabuusa etteeka lyoleese. Kuba oli ajja kugamba nti waliwo private members bills ziri 19. Honorable Aliyoni n'aleeta, Honorable Oguzu n'aleeta, ate yeri yaleetera nga lyakukola Administration of Parliament Act, ng'ate kyayagala okwongera kunyweza ajjeyo bulungi nnyo obwerufu nangeri kyaba stakeholders ab'enjawulo gye basobola okwetaba mu nzirukanya ya paalamenti, naye tebaalifaako. Okuva October ow'omwaka ogwaggwa wabaddewo amateeka agaaleetebwa amabago tegaafiibwako. Lwaki lino? Ekyo kyekimu ku bibuuzo. Etteeka teririna kuba na maaso nti olw'okubanga olabye kyali Sserugga nga mulungi nnyo mu ekyo kyakola, nabwe kityo tukole etteeka nga limunywerezaawo nti tavangawo. Wagenda kujjawo omulala ayingirewo naye anyumirwa etteeka lyerimu ate nga ye mubi oba onfuna. Kale nabwe kityo etteeka teriba na maaso, teririna gwe libanga liraba. Ntiddemu ndaba nga abali ku luuyi oluvuganya gavumenti baagadde okulongoosa oluuyi olwo luwoome, gy'oli tebali luvaako. Omanyi ffe Abasiraamu, ayogedde Honorable Kabanda, ffe Abasiraamu tukubirizibwa okukolerera gye tulaga, gy'oli tufa enkya, ate tukolerere nnyo ensi eno, gy'oli tugenda kuwangaala emyaka 6. Oyagala nnyo okutereeza opposition yewoome, yeeyo gy'oyagala okuwangaalira oba ogenda oveeyo ogende mu bakulembera. Ayagala ggwanga. Ekirala, muleme kugonza nnyo ebintu ebirungi byakulafubanira. Twali ne Council wa Kafuzi bwe twali nga tuwolereza Honorable Abedi Bwanika mu biseera ebyo, yali ayagala kuleeta referendum. Bwe mwali muli mu paalamenti mmwe nga muli togikwatako, mwagala okugyawo ekkomo ku myaka. Omukulu Abedi Bwanika n'agamba ayagala tukole referendum, ye beesalawo oba ekkomo livaawo oba terivaawo. Kati bwagenda okunoonya emikono ne gigaana, ne tugenda tufune bagiyita USSD code, nti tufune electronic signatures
katugenda mu UCC omusajja atula aseka agamba Nalukoola mwagala kusuula gavumenti nga mutuddeka mu ntebe nga munyiga bwe muti bu message nti ono naye akkiriza referendum nona akkiriza referendum kati honorable Lumu asesa okufuna ekifo ekyokubeera leader wa opposition kumpyo katono ofuuke presidenti ontegedde nkutegeera kakati yagamba nti naffe twandifunako kaakamansukira nga tutudde butuuze n'ekibiina kyaffe wadde kyafunye abantu batono ne bwe batawera 20 wadde kyafunye omu naye ffe abagenda okwetaba mu kulonda ani anaakola ki kati emirundi egisinga demokrasiya weebale nnyo naye era ne demokrasiya atambula n'abasinze obungi eddembe ly'obuntu wuliriza majority have the way minority have the say mu demokrasiya waliwo ekkomo bwe muba abatono mukyogerako bwogezi ne tugenda mu kulonda abangi be bakisalawo bwe tuba tukwagazisa naawe okole ennyo ofuuke nga gwe leader wa opposition olina okugenda okola ennyo ofune ebibala ebyo naye sigamba nti nange nafunye ogu kakati kantuule wano mu paalamenti bajja kuba bali awo nga batuleetera amannya nange nja kwetaba omwo oba onafuyiza nnyo okukwata obuyinza bwa bbeeyi wattu tosobola kutuula butuuzi awo nofuna obuyinza mu kutuula nti wetabe mu kulonda baani abanaatuula ku bukiiko nga wafuna bameka wattu Bwana Lumu oteekwa okuddayo mu kibiina kyo ne mukola strategy ne mufuna ba candidates ne mufune ssente ne mukuba ebipande ne muleeta baki bangi tosobola kutuula butuuzi awo ekirala kambuze honorable Kabanda gwentera okutawaanya munno abazenga bannamunigina nabo balina ebbeetu okutuula ku luyi lwe baba baagadde bwe baba bali mu paalamenti oluyi oba olwa gavumenti oba oluvuganya amateeka awo gakirambika bulungi Dean of the Independence abeera speaker naye asalawo naawe omuntu gwabeera ayagadde naga nti yegwe ogenda okubeera Dean waba Independence era speaker yasalawo waabo ye baakulira wayagala batuule ne mu committees yaba designatinga so si muntu mulala ne bwasalawo ku makya naga nti batuule eno ku ludda lw'NRM obuyinza buba kuye kuba yabaakulira house eyo nako kamala kafuna nsonyiwa mu kyali bitero naye nawulirayo abasayininga memorandum abasayininga ebiwandiiko n'ebibiina ebimu mu parliament opposition n'NRM okusayininga enkolagana n'ebibiina ebirala kibeera outside parliament kiba kikyo gwe ng'omuntu nti kakati gwe wabweru wa eno mu parliament gyozze records zibeera tezikulaga nti olina enkolagana n'NRM parliament ebeekumanyinga namunigina independent ebyo bibeera bibyo gwe eri wabweru nti onakkirizibwa ogendanga mu NRM caucus onakkirizibwa ogenda ekyankwanza omukyomo gunyooke onakkirizibwa beti amongi onakkirizibwa okubeera nenda n'ekirala ekya minisita omuntu ali ku ludda oluwabula ng'agira ddala kati ngaawo amongi owa UPC ate nga minisita mu gavumenti eno kakati ebyo byanjawulo ate ne mu parliament nti kati gwoba ozze mu gavumenti kyova olaba wabeerawo okukola endagaano yennyini ng'eya Mao endagaano yennyini kuba gwoba tozze buzzi mu parliament oba oyingiridde ddala mu gavumenti n'olwekyo ekibiina kyo oli abalina ekibiina wabula sitali independent enjawulo eriwo nti oli gwoyogerako yalina ekibiina so tali independent kati ekibiina kye kirina okwetaba mu ndagaano ne gavumenti ebeera eriko okukurosinga nti tukoze kye bayita coalition omanyi lwaki eyo njagadde okutuukayo kwe kubalaga gwa gye tulaga mu paalamenti ya Uganda ateri endagaano zijja wagenda kutuukawo
olaba tuli mu nkola ya political parties mu butuufu ebimu ku bye twalizibikidde bannamunigina baalizibikiddwa ne tubeera mu bibiina bya bufuzi pyowali kwabayugedde obungi bangi n'abamagye ne bavaawa mu paalamenti byagala bikyuke byebimu ku birina okubeera no namunigina akweraliikiriza bwereere mu mateeka ga Uganda independent aba independent ne ba independent bonna tebasobola kwegatta nti kati ffe tuli kibiina ky'aba independent nedda independent abeera independent of the other ababomu naye honorable kyatanaba kuntegeerako kyeŋŋamba nti bwe tuba tuli mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi okuzanya olwali wetwogerera yali prime minister wa Bungereza eyakavaako omuyindi kati ye leader wa opposition Sunak ye leader wa opposition kwegamba ebibiina by'obufuzi byatereera bitambula kati olwaliro nkugamba bannamunigina nkugamba n'abamagye ebyo mu parliament eyo sitagala gendayo nnyo kamalirize honorable lumu ebimu ku byayogera agamba nti eggwanga lino libonyeebonye nnyo ne leader wa opposition kati ayagala okumutereeza naye atuzza gye twali mu gyenkaaga okyajjukira nti mu 1967 Basiri Batalingaya ye yali leader wa opposition mu parliament kyokka nga ate Bendikito Kiwanuka yakulira ekibiina ki Democratic Party ekyali kisinze abangi ku luuyo olukola ki oluvuganya era njagala okutegeeza okuva 1962 okutuuka 1966 Democratic Party yali ku opposition bwa Namunigina yokka bweti 67 Basiri Batalingaya n'asala eddiiro oluvannyuma lw'okulema endooliito nga ziganye wakati we ne Ben Kiwanuka olwo nno Alex Latim kwe kukwata olwo DP ekendedde kuba bangi abaali basaze ebyo byavaawa ku butakkaanya wakati wakulira Democratic Party ng'ali bweru ng'ate leader opposition ali mu paalamenti kati bwe twafuna ennongoosereza eyajja oluvannyuma lw'okudda mu bibiina by'obufuzi ebingi kwe kwewala ekyo kireme kuddamu kujja era etteeka ne ligamba bugambi nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekyokubiri kuba ne bammemba ba paalamenti abangi mu paalamenti kyekinaalondanga kati ono ali mu kubuuza nti bwe batyo bwe bagamba mu tteeka naye tebaalaga electoral college nonda ki gye balonda it's a political party bw'eba eronze tetwagala kumanya ki kye baakoze ekikulu nti be bawadde obukulembeze n'obuvunaanyizibwa bammemba ba paalamenti okategedde tobuuza kibuuzo butya bwe balonze butya oyagala kulingizaayo lwaki oyagala okumanya enkoko kyerya naawe bw'oli baggwafunye abamemba ba paalamenti abangi abaddiridde okusinga ekibiina ekyasinze gw'olisalawo teri ali kubuuza munakyala we bali kutuweereza mwami Sekitoleko mundabire mumpeere ekyanya kingi kubanga oyiwa NRM eyeyedda entuufu nze Vincent Nsubuga ndi Lukuli Boston ndabira abakulu abo bonna Umaru Babu wano Emengo Kampala mukulu Serugayo bali kutuweereza bino bya bufuzi si byanfuna mukirize honorable lumu alete tteeka bulijjo mutugamba mwagala enfuga y'amateeka ate mukaanira ki ndabira nnyo eyaliko mbaka wange yani eyaliko yaliko omuyeka mbalamusiza abakulu honorable Namuga gavumenti side erina ekibiina kimu kyokka ne opposition mulina ebibiina bingi ebirala babeetaaga okuwulirizibwa ab'ebibiina ebirala ebiri ku opposition wabiba bingi opposition nsuubira yeerondera obukulembeze bwayo internal democracy tukkirize nti constitution ekula era ekyuka John Kyazze Wemityana yatugambye nti ekula constitution era esobola okugenda ng'ekyuka paka ekulira mu interest y'abantu esenfuka katula ewakiso honorable Sekitoleko oli oyogedde mazima okusinga wekasambi tanaba kuteesa nowe Kampala natanjagala hajirwalira wewe
honorable Namuga agambye nti aba kwegamba yesazeewo dda abeena be bali mabega wa kino nti kuba baagala babalondere kyagamba nti naye akakasa nti n'okulonda okujja banaaba mu kyakubiri. Haji Wale akubuza, thank you for the show. For the show, Mr. Suga, what is wrong with the members of the opposition electing their own leaders? Kikyamu kyekirwa ku member of opposition okulonda omukulembeze baabwe. No petabuti democracy. That's why even in the next election they will not hold the party primaries. Instead they will handpick their flag bearers. Kyababa nope tebajja kulonda ba primaries bajja kwerondera nga bebaagala. Nivelunadi wa iyala yaweereza message eyo. I'm called William from Mukono. Honorable Namuga Mugambe Lumu was on NBS. He said abanompo baleke biruye kubanga next term bebagenda mu government. So which means it's NRM to oppose him kubanga bebagenda okutwala ekyokubiri. Tetukola teeka lya NUP, tukola teeka lya ggwanga. Kanchomero n'abala babiri basatu mpe mukulu Kabanda. Asimu George William Kabula Suke Gromba. Engeri abali ku ludda oluvuganya gavumenti nabo gye bavuganya mu bya bateesa ekyo kigenda kuyitamu kubanga nabo bakoowa okubalowooleza. Nalukoola osaana kuba vice president mu Uganda empya kubanga oli mugezi nnyo. Love you so much. Kato Frederick Mulindwa omutongole. Omugezi nnyo yandibadde president. Atidde okwogera ku ntebe esooka ayagala mpangaale ewegeza mu ntebe ennene mutenyo wa DP ego DP kyawezezza emyaka 7 tubakulisa nnyo aba DP. Ekyokubiri NUP erina okwebaza Honorable Namuga kubanga atunze nnyo NUP. Honorable Lumu waddembe okuleta etteeka naye etteeka lirwanyisa obukulembeze bw'ebibiina. Mutenyo yanowooza ejalesi nsobola okusobola bali ku message zino eza bulijjo ngenda kuddamu nsome abali ku WhatsApp. Ate bwana Seruka kati ninyo nkaleeti okumanya okulonda kukulu nnyo ng'ono aliko yalonda. Olaba mu FDC bajjako Jeno Mugisha Muntu gwe yasangayo nga ye leader wa opposition mukyala Winnie Kiza eyajja omupya president wa FDC yamukyusa nange nomala ondagira nkuŋŋaanye sente z'abapangisa mu njuzo nsooka kugoba abalimu nenfuna abapya abampulira Muka bano wimbi otandikidde ku seeti eyo otandikidde okwo. Nsebo neyaza okusookera ddala nali wano ku programu yo kwennyini nenkugamba okireka twali ku makya nenkugamba Abaganda balina olugero oluga nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja era nembagamba nti nze Parliament eno gy'owulira ne bwempulira nti egenda kutuula mu ggulu nga nyina obusobozi obutuukayo ŋŋendayo kubanga lwenjosezza bayinza okuggyawo constituency yange. Ojjukira nga nakyogerera wano nga bagamba nti beggulu tebajja kugenda gwe gwali omulamwa gwe. Nenkugamba nti ne bwe mpulira ng'etuula mu bibira ekkongo ng'emmundu zitokota naye nga nyinawo obukuumi engeri gyengina ŋŋenda. Buba tebuli busa ono mpulidde alimba Honorable Namuga nti twawulira nti aleeseemu byokulonda deputy speaker ne tusanyuka, ne tuwulira nti ab'amagye ne tusanyuka. Alimba nzigirayo kakiripu kamu wano Honorable Mulumu olunaku lwe yaleeta lwe yamovinga motion okuleeta biiro eggulu nti waliwo opposition yekna eyamwebazaako. Olunaku lwe yaleeta motion eggulu enkeera yalwo National Unity Platform yali erina press conference ku kitebe kyayo. Eyasooka okuvumirira ekyaleeteddwa Lumu yali leader of opposition
ekavule n'agamba nti twawulidde bali mu kuleeta ebintuntu but it's okay anyway ekyomukisa omulungi ye statement gye yakozesa tebigenda kutukwatako ffe kubanga etteeka terikola nga lidda mabega n'ayakola ne press conference ku parliament ya Uganda era onaleke kulimba nti waliwo bill ebimu bilumu bye yali aleese ne tubisanyukira tewali yali asanyukiddeko kyalumu bino bali mu kwekangabiriza bino oluvannyuma bino era Honorable Joel Ssenyonyi n'avaayo n'agenda ku TVM gye sigenda kwogera naga nti bino nze tebinkwatako kubanga bijja kukola mu parliament eddako teeka terigenda kukola nga lidda mabega kati oluvannyuma ennyo agenda okkizuula nti anti lumu agamba nti bateekemu n'akawaayiro ngeri ki leader of opposition jagibwamu obwesige awo waazuukukira naga nti baagala bamala odiisa baleeterewo motion ligesesebwe era litandikire ku nze kwe kutandika okuyita bano nti bane muveeyo muggweeyo muwakanye ekintu kino kubanga kikyamu olw'okuba kigenda kusooka kugezesebwa ku ye era ag'omunkubo gempulira nti kiggwera Masaka muki palamenti anti ziri mu ntambula palamenti ng'etudde Masaka kubanga babaga nti bo tebava Kampala kati bw'onaagenda Masaka mwekka anti baga nti kiggwera naga kisawo kyataliiwo kijjula mayinja etteeka lya lumu ndyagala ng'oweenaalemu nze nesirira bamu nti teeka kubanga kompadde kano kanso Nalukoola bakayina ajja kubikkula peegi eyokubiri kaga nti section 8 of the Administration of Parliament Act Cap 272 provides for the election of leader of opposition by the party in opposition election already etteeka ligamba nti ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kiyina election likadde nga bwe liri yes wayina okubeerawo akalulu gwono mubuuze yali yeetabyeko mu kalulu konna akalonda leader of opposition ali awakuliranyawo etteeka ligamba lirino kanso Nalukoola yalirina nti ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya naye wano wansi naddamu n'akugamba nti ekiriwo kati abakulu basinziira gye basinzidde ne basindika erinnya nga sekuritale jeno w'ekibiina yataddeko omukono kokasi teyeetabye mu kalulu kyokka wano olwedde bo bagamba nti bo ng'abanuupu bennyini oba ekibiina ekirala ekibeera kisinza ababaka kirina okwetaba mu kaki naye tebeetabaamu kiba kitegeeza awo waliwo dictatorship etteeka lino singa libeera lizze ffe kennyini ab'NRM twalisaba dda ojjukira okufa kw'omubaka Serina ne Banda era kino njagala Honorable Namugga n'abawuliriza aba National Unity Platform n'abalala bakiwuliriza Honorable Serina ne Banda bwe yafa waliwo ba commissioners mu kiseera ekyo waliwo kati minister ow'ebyuma bikalimagezi n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi oyo yali commission wa parliament waliwo Honorable Rosemary Seninde oyo yali commission nga waliwo ne Honorable Emmanuel Lumala Dombo nkumenyera abali ku ludda olw'NRM baavaayo ne basimba Nakakongo ku mubaka yali afudde omanyi lwaki bwe baali bafuuka ba commissioners mu parliament newankubadde bali ku ludda olw'NRM tebaalondebwa Central Executive Committee balondebwa babaka ba parliament abali mu caucus nawe waliko
abaali mu kokasi eyenaale kumanya waliko nga tukuba akalulu nga balonda abo baali ba commissioner abaffe. okay president n'agugumuka n'agamba nti bano bempulira bakubwa enduulu gundi ani Lumumba then yali chief whip mbuulira bijja bitya nti ba commissioners balina amaanyi mu parliament eyo era ababaka be babawa obululu kyova olaba bayimirirawo ku lw'ababaka wadde beenaaleemu naye ababaka be babawa akaki etteeka ne likyusibwa nti ba commissioners banaaweerezebwangayo Central Executive Committee mu parliament. Kati bwogenda mu parliament awo teri commissioner awuliriza mubaka wa parliament ow'enaaleemu. Agency yonna bagiwaayo eri gye bajja obuyinza. Nze singa ekintu kino kibadde kijja mu NRM nga ffe be bawadde omukisa ogw'okulonda prime minister mbadde nja kukyagiriza n'emikono gyonna gye nnina olw'ensonga nti omuntu bwe mba ngenda okwerondera abeera answerable to me. Naye kati Joel Ssennyonyi bw'abanga alondeddwa okusinziira e Kavule bano bonna ky'oba olaba tabeebuuzaako. Ssemujju nganda yadde agamba nti naye gwe n'oteebuuza ne ku banno anti si mwe mwamulonda. Naye singa be bamulonda ng'ono ye leader of opposition ng'alondebwa banne abanuupu kiba kitegeeza obuyinza e Kavule buvuddeyo. Ab'e Kavule oba tokyabawa kitiibwa oba ogenda kutandika kuwa babaka ba parliament kitiibwa kubanga be bakukola ki era ffe tusabiridde ebbanga lyonna nti bakomishona ba parliament bano abalondebwa mu seeke bajje balondebwe eno mwenaaleemu kubanga tusobole okubanga tubayinako obuvunaanyizibwa. Naye mu kiseera kino tebatulabawo bakomishoners komishona ne bw'omuyita tajja kyokka komishona ku ludda lw'enaaleemu naye amanyi obuyinza bwe tebuva ku ggwe buva mu kyova olaba ne leader of opposition tayinza kuwa ono kitiibwa asalawo nga bw'asanze oba nga bwe bamulagidde okuva ku kitebe kubanga obuyinza bwe tebuva mu ono ate nga wano etteeka ligamba wajja kubeerawo akalulu wabula etteeka liri silent kwani alina okulonda. Kyova olaba etteeka ligamba nti wanaabeerawo election of the leader of the opposition by the party in opposition to the government having the greatest numerical strength in parliament. Etteeka teriraga ani yeetaba mu kalulu. Kyova olaba bano bagamba nti naffe twetaba mu kalulu nti ani yakalonda nti Nubianiri Miki Wine kubanga be batula ku nneeke Edi Mutwe be beetaba mu kalulu. Kakati gwe toyinza kugamba nti ate akalulu lwaki si kokasi yaffe eya Nuupu ye yeetabye mu kalulu. Etteeka terikugambangako nti kokasi yammwe eya Nuupu ye neetabanga mu kalulu. Abaneetaba mu kalulu kayinza n'okubanga Kababi ne bbaawe. Naawe obikakkanyiza nnyo. Anti obikakkanyiza nnyo wekitiibwa. Be beeneetabanga mu kalulu era ono takulimba n'akugamba nti kati kozi ani abadde agamba mpuna ababawa amagezi bakisussa nkisusiza. Kyova olaba nze simanyi kutya kwabwe gye kuva. Bagambye bagenda kubeera nga beetaba mu kalulu ak'okulonda era njagala kutereeza mu Honorable Sekitole okulonda mu leader of opposition fe ab'enaaleemu tetugenda kwetabamu. Bo bennyini be bagenda okwetabamu ate va ku bino ebyaffe eby'enaaleemu nti weetaba mu kamyufu tiketi bano abamu bagulangule abalala babaweera za bwereere. Gwe lwaki omuntu gw'ogenda okuwa tiketi tosooka n'omwekenneenya nti tagenda ggulwa? Siffe tetugenda kwetaba mu kalulu kaabwe. Bo bennyini babagambye waliwo
ebibufuzi lwakuba tubiraba wano olusembayo nga maliriza ndaba obudde kireka tebuli bulungi. Waliwo omusajja Kenya bamuyita Muhammad Duwale. Muhammad Duwale kati minisita wa butonde bwensi naye yadde minisita wa defense. Ayina ekitabo kye yawandiika bakiyita For the Record mu Somali. Naye parliamenti ye Kenya we yafuukira leader of majority yalinamu ababaka 209 ng'ababaka abasingamu obungi Bakikuyu n'Abakalenjin, nga ye Musomaali ali mu parliament okuva mu North Kenya yekka. Yesimbawo mu kalulu okubeera leader of majority. Abantu bonna ne baleka Omukalenjin, ne baleka Omukikuyu, ne baleka Omuluo, ne baleka Omuluya, ne baleka Omukamba, ne balondayo Omusomaali. Olw'obukulembeze bwe baali bamulabyemu. Lwaki Kanso Nalukoola ayagala okulowoozesa abantu nti okubeera n'ennamba ennyingi mu parliament kwe kuleeta abategeera? Bw'ogenda ku ansadi ya parliament okwo onali bonna mugga kwali ayogera nnyo. Naye olowooza Nuupu yes Nuupu esingamu ababaka abangi tewaliiwo n'abataasimulangako okwasibula obwasibuzi just okolola wakiri yombamu nti oba oyimirire bwoti bw'onooyimirira bwoti sipiika akulonde okwate omuzindaalo ogambe not me naye atleast ogendeko wenakifuma naye nga gwegenda kwansadi naye be basinga obuki obungi. Naye bw'ogenda okubala emirundi omubaka gwe bayita Asumaani Basaalirwa aliyo omu owa Jeema gy'ayogedde gy'agenze kwansadi giyinza okugatta bano abangi abali mu 57. N'osangayo omubaka ono yayogera ow'ekitiibwa yani Jonathan Odulu owa UPC abatono ng'emirundi gy'ateeseza giyinza okugatta ffe ab'NRM ebina. Ffe tuli bangi nnyo, wuuno ali mu parliament kyagamba nti no ffe abangi ffe tusinga okuteesa mwetuli. Naye n'obeera eri Odulu n'ayimirira n'obanga ayimirira noga nti wayi kamulindemu wangu badde ndi eno tuli bangi naye babakoona nako otuteeseza ddi ku nsonga nga naye mwali ate ffe ate kankubulye waliwo sijja kwogera mubaka oli naye kanjogera ono eyaŋŋamba kino bamuyita Honorable Rosemary Namayanja Nsereko. Yaŋŋamba waliwo omubaka ng'ava wammwe ye Mubende sijja kwogera linnya lye kuba akyaliwo tafanga. Naŋŋamba yabeeranga n'ebirowoozo ebirungi era nga nze buli lwenyingira bwe nti mutuula bbali. Kati omuntu aba ateesa naga nti katolaba oyo kyagamba kino nekyo nekyandikoleddwa nga ye Namayanja asituka nga bamulonda ngeno bakuba entebe ngagamba saggambi kakati ebirowoozo bye abiyisizamu yabireese. N'olwekyo nze kyensaba obukulembeze tebutegeeza bangi. Obukulembeze ayinza n'okubeera omuntu omu naye nga yagenda okutuusa ku ekyo. Kizibu kimu aba opposition bwe mutuula ne mugaa nti newankubadde ffe nze njagala okubuulira nsobola okubeera omu mu parliament ne nkugamba nti naye ono omubaka wankubadde wa opposition naye alimu akanigusa nsonga yeeyo endiba bw'aba agikyanga olaba nga asamba eno bwe newankubadde ono waffe w'NRM omanyi eyo abasajja balina olugero abanyankole sijja ddugera mu lunyankole naye lugamba nti omuntu oba oweewammwe ow'oluganda lwo bw'ogenda naye ku mukolo bw'akwata omuzindaalo nga tomwesiga ng'ogira bwoti kati oba omanyi nti essaawa yonna akubawo kati
obulukuka amaliriza nolaba tabyononye. Abantu bayinza okutuula bano ab'opposition ne balonda omuntu omu owa PPP alimu bwogu naye n'abawa leadership esinga eyaabwe ate abangi. Okubeera abangi ennyo si kye kitegeeza okugusa ensi. Tuli bangi ab'NRM ne tulinamu nga byonna teboogeranga. Anti olikyayogeddeko owekitiibwa Namuge kyalayogerako yadayogera ku kya ssente n'agamba nti omuntu tuyinza okuteekawo omuntu ng'alondebwa bulondebwa nti mwe ab'NRM olw'okuba muli bangi n'amaanyi mulina muwaliti ne bubaleetera okulonda omuntu abalowoolezaamu mmwe ne mufuna NRM ey'okubiri nga mugifunye mu opposition nga ne mu buyinza mugirina. Sente zino ziveeko kisinziira ku muntu. Nze nga nakajja mu parliament nali mpagira olanye nze ndiwo NRM abaali basinga okuwagira Kadaga banuupu Sewungu Joseph Gonzaga y'omu ku baali ba campaigners aba Kadaga ate owa NRM kyokka nga ate opposition emaze okulangirira nti erinayo candidate gwe bayita Semuju Ibrahim Nganda ng'erinayo ne deputy gwe bayita Kanso Yusufu Nsibambi kyokka nga ate abasinga okukuutira Kadaga Kadingidi ate banuupu. Pulezidenti waabwe yennyini owa nuupu yasituka n'agenda ekamuli aba asaba akalulu ng'ate ayinawo n'owuwe owa nuupu n'agamba nti wankubadde mulonde naye maama Kadaga ono temumwerabira yali ku tiketi ki olwo ng'akoze ng'owammwe wa movement bakola already enjawulo teriiwo kubanga gwe olina okulaga enjawulo kwoli naye naawe ovudde mu wuwo ow'ekibi kati ye baali bamuwadde ssente mmeka gyobadde ogenda ye bamuwa mmeka okunoonyeza Kadaga akalulu ate owa movement guno Namugga gwa National Unity Platform waliwo kyenyinza omumutomeza nga takyagala olw'okuba nyina kyemuwadde ye lwaki bwe tuba tweyongeza emisaala ebyo tebibaako bibiina nga mweyongeza nga tebazigaana nga bano abanuupu anti ffe tuli banuupu ezo zigende zimba amalwaliro tekabe n'alemboka baba bazitwala teryayogera awo nga tweyongeza mweyongeza gwe tokimanyi nti no bakwongera miliyoni 3 omanyi ekisinga okulusanyusa ono akimanyi bulungi sina buyinza bweyongeza musaala he knows no abulina nti obwo obuyinza sibulina abulina you know etteeka ligamba ababaka ba parliament kanso na Lukola ali wano ababaka ba parliament bebegerekera ensako yaabwe through ate through no that is why you have a parliamentary commission parliamentary commission yennyini nayo gwe Namugga noga nti neyongeza omusaala ono yennyini ono okati parliamentary commission etuula negenda mu legal and parliamentary committee gye baapuruvingira budget ya parliament negireeta mu budget committee gye ntuula n'ono sikyatuulayo twagiyisanga ffenna ono ze nali memba naye mu budget committee osobola okukkiriza nkiralifayinge kakati honorable Kabanda ensonga gyayogerako era kino njagala nkimutegeeze ebintu bino bibiri kankuwa clarification ekisooka ndooza kati kuluna agenda kukkiriza ku nsonga gye twayogera butya bwe tuteekerateekera eggwanga emabegako awo nga twogera ku Auditor General's report nali wano naawe ku report ya Auditor General ku Parliament nali wano ne mu Honorable Nsibambi ne mubuuza nti Auditor General's report bwevaayo kakiika kyakagitunulamu Nsibambi n'agamba kukosase ne mugamba kati nnyonnyola kiki ekibeera mu report yaki ya Parliament ne mugamba nti bino byonna nga bitambula waliwo ekintu ky'otunuulira nti kyetaaga okukyusibwamu number 1 transparency mu kyo ekikolebwa nti Parliament ng'etambuza emirimu gyayo twagala okulaba report ya Auditor General ng'ediscussing bulungi twagala okulaba nga ne budget za Parliament nga Parliament yonna nga zireetebwa mu lujjudde kati Honorable Kabanda ensonga zimu zajjayo akimanyi bulungi nti ebimu byayogerako si bituufu era nga naye namugambe nti njagala ombuli olunaku lwe wakeera n'otunula mu nsonga zino
nga gwe Kabanda ombulire nti bwensoma item 1 2 3 efaanana bweti Nga so kye twabasaba no kye twabasaba nti transparency nga tuyisa ebiwandiiko byonna ebya parliament ebeere nga bwe tukola ebiwandiiko ebirala byonna he knows nkugambye nedda Kabanda mayinze kankubulire bw'oba okwata direction eyo bw'oba okwata direction ekyo nkikubuulira nali wano naawe noga nti ekizibu ekikyasinza otumenya nti buli kyoba oleeta ng'okireeta twagala kibeere mu bwerufu njagala oba oyogera ku budget ya parliament gyoyogerako ombuulire nti Namugga bwe natula naye ku lunaku lwetu twadiscussinga openly this budget tugitunulamu twali ffenna emunyonyi ono Honorable Namugga yennyini n'akwata budget ya parliament kati olaba neyeeteramu akawumbi kalamba akagenda ku ssomero ery'Emateete yes kakati Kabanda neyeeteramu akawumbi kalamba akagenda okuzimba Mateete Health Center 4 kakati olwo Namugga yateeka mpowers ezo oba ozijjawo Kabanda beera serious sinza kulimbirira ku TV ebiyamba gwe obyeteeramu byeri ebirala kati essomero tugeze essomero lya Namugga yeyeewa essomero Oro government ebe planning. Okay. No government ebe planning get serious. Namugga ya planning ya government. Kizibu kyo tufuna mwe ensonga yo mukulu Kabanda jalese kyembola njirekeddawo nange mmenya nnyo wano. Kasanji tandika ko kabe mubaka wa kyalese kituufu oba we NRM oba wa NUP ensonga eze zirimu ensako yammwe emumyenyoka waneno program no, that is why sagala muzibe eggwanga maaso njagala okutegeeza nti wemba muteekerateekera eggwanga erina kuba open budget era kati woba oyagala okumanya bulungi byonna nga bw'obyagala abavunaanyizibwako obamanyi wuno tukyali ku budget committee toyinayo chairperson w'akakiiko ka budget baleete wano bulungi bakubuulire nti budget baleete bakubuulire instead of okudda ku propaganda here and there budget eyo ebeera uploaded nga national budget era sirowooza nti waliwo omusaala oguli classified teguliyo owekitiibwa teguliyo parliament ya Uganda yeteesa ku nsako yaayo good egiteesaako etya bonna babaka teriko muntu webbali wa parliament mu level zonna kakiiko ki bonna babaka era bamaliriza babagamba mwenna nti kino kyebasazeewo so nze kyenzikiririzaamu kyokka nze mukozi w'ekitongole ekirala badayirekita bange batuula ku lukiiko oteekateeka ensako yange nange ngimanyi neeyamwe tugimanyi yatulowooza neya parliament yali badde obudde butuuka abamu bwe balowooza kankuwa information Honorable Adolf Mwesigye yali Attorney General yaleeta ekiteeso kye bayita salary review commission eteekebwewo kiba kitegeeza mugenda ku amendinga constitution parliament yakigoba omanyi kyekitegeeza nti bw'oteekawo salary review commission abaka ba parliament oba otugjeeko obuyinza obweteekateekera nsako yaffe n'obwa gavumenti bw'oba obwadde gavumenti parliament yakigoba njatukomaawo mwami Kalooli nkulamusizza bulijjo opposition bawoza nti betalira rule of law leka bagume beerondere bonna loopu bagubeere amateeka bitungulamye Elsam Wenabbingo Masaka Road nkulamusizza nnyo Honorable wava muno Stephen Namayiba Mukono njagala kubuuza Honorable Kabanda nti ani alonda sipiika era abamulonda abawe ekitiibwa mukimuddemu sipiika wa parliament President Museveni bwe yali Kololo wamulya bwe yagamba yagamba tetubuulire nti Seeki bwe yamaze okuyisaawo Olanya abantu bamuganye era nasuze enkuba amasimu okufiirawo kakati Olanya ekitiibwa abaana akiwaani ng'amanyi nti Seeki bwe yampisizaawo abantu baŋŋaanye naye ono ye yasuza akola ki akuba amasimu aba agenda kutyani ani yasuza akuba amasimu president kati Olanya ekitiibwa aba agenda kiwaani yabadde amufiirako temulonda webale kuweereza nze mbadde nsaba gavumenti bw'emeggereke kuluma awerekerewo opposition nayo yeetaaye Honorable waffe Kabanda David tumwagala nnyo ne mwami Nalukoola mutumidde musajja mugezi omugaga kiyimba ekisuumu
abatumidde nnyo Mwanje Kuzaifa Kube Mubende Kasambya Bono Kabanda abeebazizza Nalukola kutumidde. We have seen the most incompetent party full of Sophias in London. Mwami Kabanda nkwagala nnyo era nsaba onkubireko enamba y'essimu Seruga jjajikuwa tunyumyemu ebyamakulu nzeddeewo ndi ntinda Kaggwa Dennis Ekyotera obuzibu Lope ayagala akulembere ebibiina ebirala ng'akozesa principle za NUP ez'ekibiina kimwava mukulu Nalukola bakubuuza nti kibi kyekirimu ekyo Definitely. Olina kunoonya bululu bungi naawe naye onoonya akalulu bannayuganda bakwesiga as simple as that. Njagala genda ku WhatsApp nfune ku message za WhatsApp eziri kuno. Mwami Seruga, well done for the program. Bravo. Woman MP is knowledgeable mutumidde nnyo as on national issues compared mwebaza nnyo. Mwami Seruga, well done for hosting our well-informed MPs. Kamanda mutumidde nnyo Lubega yabaweereza message. Message nyingi nazifuna kwa tugenda kuwumbawumba. Kalumba Al-Sulaiman Salonge Kireka mbagala nnyo mwenna olwabona mugalo ya Nalukola mbatumidde nnyo obuterowoozaako mwekkane mugeera eggwanga lyonna. Ono agambye ndowooza olabye Mwami Kamanda sitegedde message sifunye jidde mu kigazi yisinzeewa amatidde bumatizi Mwami Kabanda maybe amatidde munansasira message zino zijja butereevu wano zifuna butereevu ne mateeka g'amawulire tukikola bateeka amakukutivu bamala giziyita mu message balyoka bazikuwa naye nkola empya modern ejja straight n'olwekyo bw'owandiika mu Luganda otegereka amangu olulambulukufu nensobola okuyonyera abantu wana kalulu webale kutuweereza tubulize Kabanda ow'Emityana North yali ateesezzaaki mu house nga tulaba yatusaba amagenda n'amadda yabassa Mityana North yani Mityana yani aliyo omubaka wange Kibedi Segumire Awai, yewe nare mu gatuna yeke Mityana. Yeka omugwati tugira tunywezo mwirayo. Mwami Seruga mulirawo n'okugabana nti ffe abaddugavu emwanyi twagimiranga ku mbooko tulwawo okumanya tubanenya sali alinnya nama. Bannaye message kanziveeko ndabika nzitomera butomezi zimaliriza bulungi. Lumu we are waiting for our NUP and I wish Nalukola would be our VP. He's a wise man. Thank you, Honorable Namuga, for making our party shiny. I'm Aidan Niwamanya. Umukulumu ndabangali two-sided bwagamba Niwamanya. Bentegedde byawandise ebisinga obungi. Munakyalo we bali kuweereza. Nze Joseph Kayemba Embuya ku Ismail Road ndaba ababaka bakayana nnyo lwaki beekengera ekiteeso ekyo kitegeeza nabo tebeeka kasaba naabwe ye bo lwaki tebawagira nkola ya politics gye tumanyi eya rule of law era yeeriwo mukulu Nalukola mutumidde yeno gye tutambulirako rule of law Namugga byowulidde byonna okyali kukibadde ogumiddeko kiri ekisooka ekisooka njagala kutegeezaho Kabanda ako kajeyo kaba kakulu nnyo. Leader of opposition anaalondebwanga elected by the party in opposition. Honorable Kabanda njagala mutegeeza nti party erina structures, party erina obukiiko obugikulembera seekineeki bwonna gye buli, so election era kyenva mugaye nti nakuwadde example nti lwaki twali tetunnalonda mwena ne mutandika nti bagenda kuwa gundi mwabijjangawa kubanga enkiiko zituula okufuna proposals ezo era sirowooza nti abamu bye baali basuubira bye bajjayo
ne ku bukiiko buno obukulembera abambagamba nti naye Namugabaleka bamuwadde akulire paaka nti ate bamutadde ku kosa nti ate bamuggyeyo. So njagala election amanye nti okulonda wabaawo different choices erinnya teribalimu gaba mangi ne balondako naye nze njagala muzzaayo amanye nti bannayuganda baasalawo ekibiina ekirina obbakulembera. So kino kyagamba ne bana abalala balondeko baagala okulondako baddeyo mu bantu abantu bawe mandate as simple as that. Bino si byakweyagaliza si byakuteesa mu buteesa era bannayuganda nsaba obategeeza ono ye demokrasiya gwe tuliko. Leader of opposition gwe MP teweerondera wuwo abantu beerondera ddala loopu waabwe ye Kyagulanyi kati nuupu Kyagulanyi n'alonda representative we anaasobola okutuukiriza ebyo ebigendererwa bya pate era namugambye ono teyakiwulidde nti mwabali ku opposition tutambuza manifesto ya nuupu ge mazima kubanga ye leading party in the opposition. Tetusobola kikola nga oyo w'ekitiibwa Kyagulanyi nga abantu najja butereevu mu parliament naye amendment esobola okubaawo naye amendment esobola okubaawo but for now we've focused on munnaffe kyaleese yakugambye ayagala balete nga basatu mulondeko because no saawa eno bwe nagamba nti ajje mujja gambira nti ndi selfish kyemujoga nti anti kati ayogereza president we n'ekirala njagala ngambe bannayuganda bwe tuba tukolera amateeka gano ono abadde honorable Kabanda yabadde agamba nti anti Ssenyonyi yabeera ku TV n'agamba nti kasita terikwata ku nze tuba tukola amateeka tetugakolera bantu era ekyo njagala buli ali yakyejjemu etteeka tetulikolera muntu etteeka tulikolera bannayuganda oba Namugawooli oba toliiwo etteeka eryo liteeka okuba in the interest of the people of the Republic of Uganda. Era buli wookolera etteeka mu busungu ono akimanyi twalinako computer misuse etteeka ne lijja naye ng'olaba lya busungu kubanga gundi namuganyize atuteekewo etteeka lino. So tulekeraawo okuteeka amateeka kubanga Ssenyonyi sikolagana naye tuteekewo kino ekiteeka ekimujjawo era nagambye agenti Namuga nkubuulire bagenda kuleeta amendment era beriyo beesoma senga okutuuka mu 11 Ssenyonyi ajja kuba agenze ate nze ekinsanyusa nti bano bennyini babeereeyo. Ssenyonyi is the worst rope naye ate worst rope bamutaddeko amaanyi gootalabanga worst rope nyamaliriza nakana nyina kendabamu era nga nze munnakyalo ndabamu ekigambo ekipya kituyiiza mu bwongo mpuugayism. Ekigambo kya mpuuga mukulu mpuuga bwe kyangava ku leader of opposition waliwo ebitatambudde bitambula mu ngeri enzibategereka. Tulaba side B side ya mukulu mpuuga ne side ya president wo tulowooza nti ekiteeka lino muli wakanya lwa mpuugayism ogamba nti bano bagamba bati ffe tugambe bwe tuti ate kati lino mpuuga aliruddawo mulino owekitiibwa honorable mpuuga aliruddawo mulino twogera ku tteeka honorable lumu lyaleese tuteesa ku tteeka lyaleese tukugamba nti teriyamba Uganda agenda mu maaso mu ntambuza y'ebyobukulembeze ebyo so nkugambye ntunulira ku tteeka lya lumu whoever is behind it by the aliri emabega is not the point saawa eno tutunula lino etteeka litwala Uganda mu maaso naye nenkugamba nti siponsa waalino ye mukulu ye NRM n'omukulembeze waabwe ayagala okutta ebyobufuzi by'eggwanga yali sponsoringa. So kakati bano bannaffe era nze njogerawo nga nti bano honorable lumu kyoba twatuga speed ene teeka okubaako siponsa siponsa nti bannaffe speaker atera obyogera nti nga mukolanga abasumba abapangise ng'okolanga paid advocate so lino etteeka ero alitembe toyinza nti naye ani muvujjiriza ali emabega wakino. Naye lastly nsaba honorable Kabanda simanyi lwaki buli baleeta ensonga za nuupu omanyi babi bw'atuula wano ne Kyagulanyi njagala tujjewo enkola eno ey'okulowooza nti ekibiina kya nuupu bakiina ekyo ba Edi Mutwe bayira tulekerawo okunyoma abantu ba Edi Mutwe n'oba Edi Mutwe nga tugeze ali ku neeke abo bannayuganda nabo ettego mu constitution bakkiriza okuba abakulembeze. Ekyokubiri nti buli woleeta ekya nuupu ba Edi Mutwe babi babeera mu kisenge ne bateesa bino tetwagala nnyo tubafaanane kubanga Kabanda atusika nnyo tufaananya omukulembeze waabwe nti mukulu Museveni wabeera pulezidenti mukyala we abeere minisita mutabani we abeere CDF ekifo kya Bank of Uganda tetulina kufuna gavana kubanga omuwala alina koosi gy'asoma afuuke gavana wa Bank of Uganda kati alowooza nti naffe ebyo tulina okukoleramu. So ensonga zino twagala these are matters z'eggwanga of national interest. So fena tuli bannayuganda we've invested heavily in this country so tutunulire obukulembeze not personalities. Ennaku zino enjogera egamba nti tokubye nnyo muwala wange tokubye nnyo yasoma Bank of Uganda ekyo tekiriyo nambye kosi teri yasomerera kufuuka gavana wa Bank of Uganda
enkola ya gavumenti y'NRM yakulaba nga tufuna ekisinga obulungi. Kadulaki muluddewo myaka 3 bwaba kyakirowoozaako omanye ye ayina kyayiyiza eggwanga lye. Wano bwe yatereka ekifo ky'abano gwe wali omanyi gwakiterekera ekyabaliwa ekyabano baani bwe tewakimanya ani yakifuna kyamukulumawo ekyamukulumawo sijja kugendayo olaba tutuddemu bangi kyayogera mu pululo nze kyensaba nga tukola etteeka oba amateeka gonna tutunuulire eggwanga Uganda, tutunuulire olwaleero ani ali ku ludda ki naye anaabeera ku ludda ki enkeera. Ekyo ekigenda okuggyayo omulamwa. Nkimanyi nti etteeka lya mwami Lumu, Honorable Lumu ow'ekitiibwa, liyinza okuyambako ku bano abayitibwa ba minority mu opposition. Nga bwe nabagambye eri ekiva tebaawo njawulo nnene, ab'opposition bonna kumpi bapeera mu kibiina kimu. Kyova be yabadde mu gavumenti kati ate ye leader wa opposition mu House of Commons essaawa eno. Kaakati ffe nga tukyalina abawerawerako kubanga n'abefudisisi batono, nga tukyalina abawerawerako ne PFF yatandise nabo tutandika obayinvolovinga ye message Honorable Lumu gy'agezaako okugjayo, tutandika okubayinvolovinga mu nsonga eno. They are part of us. Tufune demokrasia, tufune omukulembeze wa opposition gwe bayita leader of opposition nga kirizibwa abalala bonna abagenda okubeera wansi we. Naye nakiri kikulu ekyeddoboozi ly'oli atali mu parliament naye nga ate lirina okuyitawo, nakyo kikulu nnyo, tetusobola kibuusa maaso. Akati obuvunaanyizibwa buli eri bano ababaka abaliyo essaawa eno okulaba kiki ekisinga obulungi eri eggwanga Uganda. Okuggyawo leader of opposition alondebwe oba kisigale nga bwe kiri, kubanga okulondebwa kujje kuli already ng'etteeka bwe lisomeddwa. Naye okwongera okulongoosa mwani alonda balondebwa bitya osanga awo we wabulamu n'okuinvolvinga abalala bonna. Naye siraba nnyo buzibu nnyo ab'opposition baalikiriza etteeka eryo ne liyitamu, etteeka lya Honorable Lumu, ne tulaba n'abalala bwe basobola okubeera involved. Naye nga tetugyeewo omulamwa guli ogusinga obukulu. Sawanyana Paul Buloba ndi mubaka Lumu ffe tutegedde byagamba wale tuli mu parliament yagamba ekibiina kisinga kireeta amannya 3 ne balondako limu. Ekyo kibi ki yebo yebuuza kyekyo kyennyini tekiriimu kabi naye mubulamu involvement. Kakati ye mwami Lumu olw'okuba tatuula mu kokasi ya nuupu naye ng'ate ono alondeddwa agenda kubaamu olumu alagira nagamba ku kiteeso ekijja ffenna tufulume, buli atudde oludda luno ffenna tukole ki tufulume. Naye olw'okuba teyali involved mu process emuleeta aba ayinamu enkenyera gamanyi naye kati ono alagidde bulijjo abamu basigalamu. Okiraba mwami Malagala omukulu w'embwa Lumu akozesezza obusungu bungi Honorable, akoze ekibi ekirisa kirigo. N'olwekyo ndabanga yeetuze mu byobufuzi Namuga mundabire ne Kabanda mundabire n'abali awo bonna. Kabanda yegabira amalwaliro mu constituency agenda mu budget ne yeeteramu ebintu. Muganda wange mukulu ndokola yamaliriza program. Obuntu butono nnyo bwe njagala onzikiriza emmerengule. Akasooka ke ka Honorable Kabanda era ninga ali mu kuddamu ye. Mpozi era incidentally ne Honorable kojjanja muddamu omanya nzala yennyabo nanto bwe kiri. Honorable Kabanda agambye nti wasobola okubeerawo member wa parliament omu nga mulungi okusinga nga naye ava mu kibiina ky'ebyobufuzi nga kyaleeta ogwo tabu ki bw'abanga ye leader wa opposition n'abakuwa bukulembeze obulungi. Honorable Kabanda ekyo kisobokera ddala ekibiina ky'ebyobufuzi nga kyafunye bammemba ba parliament 7 nga kyekisinga abangi nga kiri ku luuyi oluvuganya
naye nekironda omulala oba oli awo singa eyo yembeera ebezi bwe baba batudde mu bukulembeze bwabwe ne bagamba nti newankubadde tuli bangi naye tulabye munnaffe oyo asobola okutukulembera. Lwaki ŋŋamba nti kisoboka? Ŋŋamba nti kisoboka olw'okubanga ebibiina bizze nga bibeera ku opposition nga bye bisinze abangi ne bironda n'abakulembeze abava mu bibiina ebirala newankubadde nga nabyo bikyalina bammemba ba paalamenti abatafunye bukulembeze mu gavumenti kalondoozi shadow government. So ndowooza kisoboka era kikolebwa. Ekyokubiri kyayogeddeko mu kawaayiro ak'omunaana mu tteeka erifuga oba eriruŋŋamya entambuza ya paalamenti waagambidde byagambye nga bituufu nti etteeka ligamba okulonda kukolebwa kibiina ekirina omuwendo omunene oguddirira mu paalamenti. Naye n'abuuza n'asoomooza Honorable Namugga nti wali weetabyeko mu kulonda. Njagala kujjukiza Honorable Kabanda atunuleko mu kawaayiro ak'ekkumi ak'etteeka eriyitibwa Political Parties and Organizations Act. Akawaayiro ako kagamba nti buli kibiina ky'ebyobufuzi bwe kiba kikola bizinensi yaakyo emirimu gyakyo egiri intano gamba ng'okusalawo oba nga mu nkiiko ekibiina ekyo kiteekwa okugoberera kyeze tuyita ennono za demokrasiya principles of democracy. Negamba eyo ennyinga eyo ey'ekkumi mu Political Parties and Organizations Act ly'etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi n'engeri gye biddukanyizibwamu nti buli kibiina ky'obufuzi kiteekwa okugoberera akawaayiro ak'ensanvu-mu-emu n'ensanvu-mu-ebbiri nga bwe buli mu ssemateeka wa Uganda. Omanya ddi nti ekibiina tekigoberedde buwaayiro obwo n'etteeka eryo singa abo bannannyini kubeera mu kibiina ekyo bagamba nti waliwo ebyalumidde ne bawaaba nga kandi bakuwampe kankuwa ekyokulabirako gyekyagwa. Omanyi kooti zimanyikiddwa nti teziwa bwenkanya okutuusa ng'ogenze gye ziri. Kankubulira ekyaliwo mukulu Nobert Mao bw'amala okuyita mu ngeri y'okulya ensowole n'atuwaayiriza nti Democratic Party yakoze endagaano ne General Museveni. Honorable Richard Lumu, Dr. Lulume, Honorable Kayondo Fred n'abalala baawalaawala mukulu Nobert Mao, Dr. Gerard Siranda, Democratic Party ng'ekibawawaabiza n'ebirala bwe kunyoomoola obuwaayiro bwenjogeddeko. Kale nabwe ekito mbadde bukyatu NUP ewangula sifunangayo mmemba yenna agamba nti olukiiko luno olwatudde okulonda leader wa opposition ne kabineti ye n'obukiiko terwagoberedde nnambika yaki lwakuba teyagenda mu kooti bamuyita kagabotwa tulabe bamuyita kagabotwa anti awo omusango tumalirize mukulu yali mu kibiina nnyo neyanzege okusookera ddala mwami Lumu kakati bamaze omwejjeereza kubanga bagambye nti talina wadde wa buyinza buyina kumwogezesa na ku nsonga za Nuupu Lumu era ye omulimu gwali mu kukola ndowooza kunze kati bamaze omwejjeereza bano kubanga ye munna Democratic Party engeri gye batayagala amanye na nsonga zifeeri mu Nuupu kyova olaba naye yasazeewo bw'atyo anoonye engeri gy'asobola okutegeera ebiri mu kibiina kye bagamba nti engeri gye kubanga ye Lumu akugamba nti bano aba Nuupu bo balowooza be bagenda okubeera mu ludda oluvuganya buli kiseera oba oli awo DP kati efunvubidde ebifo ebisinga obungi mu opposition yegenda obitwala era ffe tuli mu kweteekateekera kubeera nga ffe twetaba mu kulonda loopu anaddako lwaki bubakayana nga abaga nti be banaddako era bano abagamba nti nno Lumu ensonga zaffe ziveemu kuba mwaleeta batono naye taziriimu tali mu Nuupu
era yali mukuleeta buleeta kiteeso era ekyo kyenjagala obbagamba nti mulekeraawo okunyooma abantu olw'okuba nga mwaleeta bangi omuntu omu ayinza okufuukira ezzike ngaalyo ne liboggolera ebwerwawo okuga nti neryo lyambeera kize ndi mu nju yange n'otulooto ne tubula tonyooma muntu olw'okuba yajja yekka ayinza okuleetako ekiteeso mwabajja abangi nammwe ne kibakosa mulina okuwa ekitiibwa wa PPP eyajja yekka mulekeraawo aba National Unity Platform okuddamu okunyooma abantu olw'okuba bajja babiri mulekeraawo aba National Unity Platform okunyooma abantu olw'okubeera era mbadde mpulira kanzo Nalukoola ng'aga nti etteeka akawaayiro ak'ensanvu n'ak'ensanvu bbiri kakuwa ebbeetu okwemulugunya ani weemulugunya nga kadi baakuwampe then teweetengeredde ate ogwo musango gwani wadde oyogera nga soogere you submit nga baakuwampe nga baagikuweera na ku mudumo ng'abamu baagulangule oyogera booti nga bakkanga ne kaadi nono kaadi ayinza obutagifuna oti ng'ogira booti nga weesiba semateeka weeri naye oli mu kumenya obuwaayiro mu mbeera erya bunomo gw'olowooza ebintu bitambula nga bwe bisaanidde okubeera olaba owuwo owa DP lumu atali mu National Unity Platform ate gwe basonzeemu olunu ate olwo abakuba wanuupu singa kati tiketi tebagimuggyeko dda tali mu kooti nga basekikobe baali mu kooti ne batinkasiimire n'olwekyo nze nja kusaba temulowooza nti no muli bangi nnyo mwetaaga 32 aba FDC mwetaaga omu owa Jema mwetaaga omu owa PPP mwetaaga 15 aba DP oba bali 9 mwetaaga aba UPC n'aba independents mubeetaaga walimu n'abeesuulamu akalogojjo ab'NRM ne baga nti ensonga egize tetujja jikiriza nabo bennyini mubeetaaga okuweza ennamba 57 temumala n'abamagye nabo muyinza okufunayo nga kano boogere naye n'abeeyungako temulowooza nti abantu 57 mumala era mwamalayo mukyetaaga okwongerako ku nnamba yammwe okukonvinsinga abantu era kibi nnyo okujja wano ne mutandika okutunda omubaka wammwe ne mumuguza NRM nabagamba nze bwe mbeera nnoonya akalulu ewange buli lw'obeera n'owaayiriza mukyalawo nti ayagala mulirwana n'omukuba n'emiggo amwagalira ddala ebyo ebyokulabirako temubiwanga kino ekiteeso tukiraba kakati lumu yagenze eddamu NRM kati ajja kulaba nga takyalina najadda NRM agiyingirira eddala mwandibadde muga nti lumu ekiteeso kyalese si kibi si kirungi ne katutuule mu kokasi twogere naye afunamu ku nsonyi kati omaze omwambula oyagala zeeko ki okay mbebaziza mbalinyo program nsaba clarification ku nsonga y'omukulu nabadaga nti tuwa kitiibwa babibiina birala nsaba omutegeeza nti Honorable Asmani basalirwa alwemu naye yabadde vice chair w'akakiiko kakosase Banatongo Fortunate Rose aba DP ye shadow minister wa gender labor and social development PPP mukyala Honorable Santa minister waffe is a shadow minister so bwotunuulira government yaffe kintabuli ate nga twakikola ne mwere yasooka so bwotunuulira bwagamba nti tuwa balala kitiibwa si mutuufu kubanga ekirala badde nsaba no kanpakira lifayinge kubanga obadde omaze okusubmission bwotunuulira saawa eno teguliyo mukisa gwa kusembayo so wakati nkuwa clarification yeeyo okumanya nti no ebyo byonna byeyogera bikyala nkugambye wano uwa bwe muba mudimininga lumu sigambye nti ogambye ebiina ebirala ekyaleeta omuntu kiwekitiibwa buli omu bamuwa no kabanda saagala omisingire bantu ndi ku kanso Nalukoola aga nti bw'oba oyagala okufuna obuyinza genda obulwanire oleete bangi obanga ategeeza nti nze yaleeta omu omugaso sirina okay yoyo gwokyasobodde omaliriza bade manyi ogamba fe otawakulembeze tubawa bwana Seruga ewaffe eyo Kisaasi kikulu zooni
eri omanyiyo mu Kawempe North tufiiriddwa mwami Saadi Sempeebwa kitalo nnyo era abantu beeyo ekikulu tubasaasiddeko nnyo tujjeeyo okuba nammwe nebaza nnyo mukulukanda we bali balikola kamera ezo biresikiremu nkwebaziza mikisa n'obwa producer bange obutuufu Kiso Lawrence ogamba otya producer waffe ffenna tukwebaza tina nakimuli Flex Katona Katinda Nalongo banaye mwe bali kujja mu programu eno mukulu Kabanda we bali kujja ono memba wange wa bulijjo ate ajje mu Nuupu ajje tuweereze eggwanga oyo ono Kabanda anti Piero yu yagenze kakati ajje nze mu Nuupu nandizze nze era njalo muddamu nandigenze mu Nuupu kubanze sobola opposition singa abadde balina kisubiri okujja mu gavumenti naye bali mu kulwana nti kakati akalwa akajja mwagala tulondera opposition leader tutereza gwanga okwebaziza nnyo tutereze gwanga tukwebaza okuba nti kati okyali mu gavumenti okyakolera kino kitongole naye nga byoteekateeka nabyo mbiraba wakubyemu dda toyi yadde mbalaba bagenda omusajja ono ritani sebo webali nnyo ate noono mukama wange Nalukoola yayambala dda naye kamubuuze kanso nempangula akalu nembera nga nyina omusango omuntu wange weenaale mumuwoleza mwogenda okubeera looya wa pulezidenti Museveni mukajja